Breaking news, context, analysis. And all the while keeping it factual. A new form and shape. It's gonna be smoky. Nebaza emikutu gyonna Mwami Mutebi from day one watandikirawo olutalo paka ssaawa ya leero w'olukusiza okulimba kibi siwulirangayo nti bakuwaddeyo wadde nusu olukumi naye owaddeyo obudde owaddeyo buli kyosobodde bannange mwenna mbeebaza munnambudde okuva lwe nayingira ekigo paka ku lunaku olusembyeyo badde nfuna abagenyi abatali wansi wa 50. Mbeebaza buli omu mu kiti kye kw'abangi besimanyi abavudde erudda n'erudda buli omu n'akwatibwako ku nsonga yange nemulaga amaanyi abali ebweru emikwano egyange ng'omuntu bannange mwami Mukasa oba aliwa omwami ono bwe bankwata enkeera yaawo yantuukako n'omugenzi Meja Waswa yakutuka kyekango kya Waswa kyaviira engama nze ali siyina maanyi siyina buyinza n'ekigambo ekyo kyangwa mu matu nali naakakiwulira bwe nti neebaza omutonzi wange era nensuubiza nensaba nnwanirire naye annanwaniridde kadde bange mbeebaza neebaza nesekwebaza omukulu Honorable awaddeyo obudde bwe awaddeyo buli kyasobola ne mu nsawo akuttemu nze simuwanga wadde nusu 10 naye komera yambuuza bye yambuuza naŋŋamba okakasa byoyogera byebituufu nti byebituufu naŋŋamba ŋŋenda kujja mu kkomera okuva olwo tawummulanga neebaza abafamire eno nga bwe mugiraba ebadde eruuzinze kinene nti ebadde etuuse okusaanawo mu butabaawo bwange nze muto gwa famire naye olw'okusaasira kwa Mungu neebaza emikutu gyonna Mwami Mutebi from day one Stream of Life Choir nga 15 December ekuletedde lukusuto live in concert ku Sheraton Gardens. Abaana bakedde secondary school begulidde linnya bakubidde obuyimba obuliko kano kakuba kano kayeteremo fena ku Sheraton Gardens nga 15 December okuyingira tiketi za alebane za mitwalo 3 VIP alebane za mitwalo 8 ate meza ya milioni 2.5 emitwalo 5 abanayingira ku mulyango emitwalo 10 VIP yiga stabili 5 stanya hashi ogoberera endagiriro olondeko lukusuta live concert nga werekeddwa kabayimbi bonna mikwano gyabwe nga biwagiddwa Sanyuka TV NBS Plus ne Afro Mobile muwe kyasigaza ku mirimu gye nnaakolanga mirungi eri Allah amutolerangako n'amugabirira ku ebyo bye ndibankoze nga bisanyusa Allah wange nebaza bakanso bange bonna bakanso
bangi sibamanyi naye baasituka bannaye basalawo banwanirire ate omulimu bagukoze nesaba Anno ow'obuyinza abansasulire kye basinga okwagala kuba nze sikiyina nze ng'omuntu. Nebaza omukyala Fulufiga, ya Rabbi Mungu, omukyala oyo ankoledde kinene, omukyala oyo annambudde, buli lukyala lwakkomera abadde annambula, ankoledde omulimu omunene gwe siina bwe nnyinza kumwebaza. Ye yalibadde ansaba naŋŋamba mpaayo nkoze bwe nti naye yabadde ampa mwebaza. Bangi bannaye ebimu sibijjukira, munansonyiwa be nnaaba neerabidde, naye neebaza abalamuzi, ne neebaza poliisi okuviira ddala ku poliisi we bankwatira e Kajjansi Nateete. Abaami abo tebansiba lwa kwagala kwabwe. Ladies and gentlemen, you must tune your bass, tune your bass. the long-term benefits of Bass. have been proved by scientists.